simanyi kye nabakola bantu mmwe kubanga mukimanyi bulungi nnyo show nzeetegekera oluusi n'enzibaguza nozibaguza ani ali serious kumwe ng'ojje kuba n'abakategekera emyezi 2 n'eki abafunye ssente z'obwereere nga simuguzaako ku show naye bw'oli bwakuguza show n'ogambye kusaze lwaki ate olulala mba nkukola ki njikuguza ye bwe njetegekera lwaki ate oba onyiiga ng'ate gwe luli ogamba tewafuna embeera eyo n'ebyo ebitimatima ebibi era olunaku lumu mujja kukisasulira kubanga bwe mukola ekintu nga mukikoze kagenderere kulumya abantu balala mugamba abayimbi tebaalimu Bebekulu si muyimbi Catherine Kusasira si muyimbi bo nga bafuna ssente naye Nzolo yali yakava mu concert gye mumanyi nti omuntu akola concert main concert ebeera yakuteekawo image ya muyimbi kubeera nga yeetengeredde ebintu bye mugamba mwalekamu files omuli amannya gange ne muteekako bali bangula egindi abayimbi ne bateekako ba promoter ne bateekako ba promoter ono yali yangula egindi ono yali yangula egindi lwaki mukozesa erinnya lyange ng'ate mumanyi temwangulaawo nze nabasiriikirira nga saga kulemesa ssente z'abaana ba promoter abapya abato abalina mu files zange okukozesa erinnya lyange kulw'okubanga nze obafiiriza nalaba nga tekijja kunnyamba nendeka mu files naye nagenza okulaba okubala abalamu nga kitegeeza nze gwe bajja okuteekako omusolo omunene nga bagamba nfuna ssente nnyingi nnyo naye nga nabalekamu mwenna bwe mbaamu abaali bangulako sheeza ddala baalinga 3 oba 4 kuba dda heyers management yaffe yeetegekera ne tukola tour era zerosi ezatusuula mu mabanja paka kati naye wekiba nga kibasanyusa ffe okubeera nga tuli baavu tufe nga tuli baavu it's alright ekirala mwagamba nti nno kuregisteringa netuma manager wange nandigisteringa ate mwe bamu ne mugamba mu abaregisteringa Trendy TV, yeah.